Kadaama oyo gw'olaba eyamwalula esirike oluvannyuma lw'okwoka ku mwana wa boosi we ow'emyezi 6 n'amuvuma n'amuwalabula mu lulimi Oluganda. Kumbe ye taata ategedde nti waali mu kuvumira omwana ebigambo byonna bijja kolokose omwana. Kumbe kamera emulaba ate ng'ekwata n'amaloboozi. Munnange boosi yabadde mukkakkamu nnyo. Bino byonna byakoleddwa Kadaama yavumye omwana ekifo kya kitaawo osimanya ng'oli bbi oli ki nga ewaka tewali muntu yabaddewo mukulu. Kadaama yabaddewo yekka n'omwana era nga lowooza byakola byonna tewali mulala akola ki abiraba oba abibulira. Munnange boosi we yavudde ku mulimu ng'akomawo ewaka nti ng'akwata laputoopu ye ng'adda wali wabbali. Wadda wabbali wali ng'atandika okuddamu okuwuliriza ebigambo kimu ku kimu Kadaama obwedda byavuma omwana. Boosi ng'ebigambo abikwata mu mutwe gwe bulungi nnyo ng'ayita Kadaama n'amugamba gundi okimanyi nti nayize olulimi Oluganda? Nga Kadaama abeera surprise nnyo nga yeewunya ng'amugamba waluyize oti ani yakuyigiriza? Nga boosi amugamba naluyize. Gwe ekigambo kye ngenda okukugamba ngenda kwogera ebigambo by'Oluganda kati gwe mbikugamba ng'onzivuunulira. Nga boosi atandika okwogera kino nga mulimu n'agagamba aganini nga Kadaama avunula kitegeeza kino nga Kadaama avunula kitegeeza kino. Munnange olwamaliriza nga Kadaama kennyini waliyo omuwalabu omukkakkamu nga tagenda kujja ng'akubuubuukiramu ng'osobola okukola ekintu olwaleero n'akutereka ne wayita ne wiiki nnamba. Kati ye boosi w'omwana ono yabadde mukkakkamu teyabuubuuse. We yamaze okutegeera ebigambo Kadaama bye yavumye omwana we era n'abitegeera omugamba oke n'asirika era ogenda biwulirawo omuwala agenda kuba akunyumiza. Munnange ng'addayo ng'agenda ku bibye Kadaama ng'akola ebibye nga boosi amugamba tiketi yo egenda kufuluma ogenda kugenda Uganda. Nga Kadaama yeewuunya agagamba kiki ekibaddewo kyekinze Uganda nga tamanyi nga boosi amugamba ku bigambo bye wavumye omwana wange ogenda kudda wamu. Kati ali wano asaba ku magezi mbwakola atya tayagala kudda waka talinaayo ssente talina waatandikira teyeeteeseteese naye bamuza waka. Kankuwe akatambike munnange obeere nga naawe weewulirirako naye Kadaama akkiriza nti kituufu omwana yamuwalabudde naye tugenda kubaako ne bye tuyiga sooka omalirize okulaba sitoola eno then mu kusembayo tubeeko kye tuyiga. Mwe baana mmwe nsaba ku magezi gammwe. Mulaba ono omwana wa myezi 6 ndowooza yayonkako ennaku nga 3 maama we n'amunsuulira. Nze mbeera naye buli kimu nze nkimukolera. Maama we musomesa amundekera kuva ssaawa 11 n'ensiiba naye bw'akomawo era atuukira mu buliri azuukuka ssaawa 12 ku emu. Ate era ne bw'azuukuka nze mbeera n'omwana talina budde bwa mwana we bwekitegeera. Kakati lwali lumu okosejjo nga mbeera n'omwana ekiro kiramba ng'akaaba nga mulwadde nga nkaabirira ekiro kiramba nze mulina omwana mama we yeebase nga mbeera n'omwana nga nsula n'omwana omwana ng'akaaba nga musirisa nga wempeeka wenkula ki. Omwana yeebaka ssaawa zaali 10 ng'alyoka yeebaka 11 zennyini omwana ng'azuukuka nasula seebase. Enkeera mama we yalina okugenda ku ssomero ng'agenda ku ssomero nga mbeera n'omwana jjukira seebase ekiro omwana ng'era addamu ng'omwana era akaaba emisana gwonna ekiro seebase n'emisana gwonna ng'asiiba akaaba era saakola mulimu nagumu nali ku mwana. Kakati nga ndyoka nvuma omwana nga ndyoka nnangira omwana nga mpulira obusungu otulo tunnuma nga omanyi nti bano abantu tebayonsa baana bamuyonsa ndowooza yamuyonsaako ennaku zaali 4 ye n'ennya zaawera zaali nga 3. Omwana alekerawo muyonsa n'amunsuulira. Banne nga ndyoka nvuma omwana nga mugaolega ekitwe nga muvuma ebintu byali bingi
Emugaye lwaki onkabirira tombonyaabunya nze nkuzaala nga omanyi nti omuntu oba n'obusungu ye ng'obusungu bwonna bwonna bumalira ku mwana nga ndyoka mulangira kitaawe nga balyoka ne basiba taatawo kuba kati singa taatawo waali singa kati naye amumazeeko emirembe ng'akuwulira okaaba ate nga sikufaako bulungi oba kitegeera omwana natuuka essaawa ne mpulira nga mwetamiddwa ne muteekawa mu ntebe n'abeerawo ng'akaaba nga nange ndi awo ntudde ng'akaaba mulaba naye nga ndi awo ntudde naye nga maama we ali ku kamera nga simanyi nti maama we ali ku kamera byonna byonna akola ki abiraba baana mmwe nga ndyoka nangira omwana kyesamugamba olwega ekitwe kya tatawo olya n'amazzi ga mama wo navuma omwana nga simanyi nti mama we ali kuki jjukira kamera eba erikodinga n'amaloboozi yesterday nga mama wajja nga presi wanje nga ngenda nga ngamba nokimanyi nti nayiza Oluganda konze kiki wayiza Oluganda ani yalukuyigiriza ali ku laptop ye wayina n'essimu emuganda yakuyigiriza Oluganda nga ngamba nayiza Oluganda nga ngamba nkwogereremu ebigambo ebimu ombuli ekibitegeeza mu Luzungu nga mugamba tandika nga ngamba amazi kitegeeza ki nga mugamba ti kakka mu Luwarabu kakka nga mugamba mu Luzungu nga mbuuza ekitwe kitegeeza ki mugamba omutwe just as in head byonna nga bwe nabyogera we yabimbuuza nga nze neerabidde nti nabivumye omwana ki eggulo limu maama nnyabo omukazi leero ava kuŋŋamba tiketi ye egenda fuluma paakingi odda Uganda konza ate nzira Uganda kiki ngamba byonna nga wabinnyonnyodde bye wavuma omwana wange ng'ali ku kamera nga mbawulira baana munguddewo ekigo kati ndi wano ali ku ssomero aŋŋambye waakomerawo aŋŋambye rondako ebintu bibiri okunkolera emyezi 5 nga sikusasula n'okuzza e Uganda ate ngenda kudipootinga nze nzira ekyaddondo nga siina yadde akajiko k'ettaka ekisoboka kati nzize wano mumpe ku magezi nkole ntya muntagingire ajat kutolokera ku kisaawe tewali budde sisobola kudda kyaddondo yadde akajiko k'ettaka sikayina nze nzira ekyaddondo nedda ajat mumuntagingire ngenda tolokera ku kisaawe kuba nakoze ebintu ate nenewaako n'obujulizi sina we neegaanira sina ki omukazi obwedda wawuliriza ku ssimu naye nange bane ndi mu ssimu omukazi obwedda wawuliriza ku ssimu ekigambo ndowooza wawulira ekigambo kye nayogedde n'alyoka akimbuuza wali ku laptop ng'akiwandiika mu Luwarabu nga kimu nnyo bannange banamwe mumpe ku magezi nsaba ku magezi gammwe ojja kuba okyavuma omwana w'Omuwarabu anti obwana obwo tuwisaayisaamu n'eggaali omukulu oyinza omumoto omuyisaamu eggaali naye akaana ne kagenda kajja ne kakusanga nga olina obusungu bwo n'ogenda okavuma ekigambo nga wakavumidde kamera weziri zikwata amaloboozi naye nga mu ssomero ne tugenda kuyigamu ki nga bwe kiri nti story zino tuzireeta tubeereko ekyokuyiga kadamu oleme kukola nsobi bwentyo ekisooka kya byonna nga sinaba kubuya kye tugenda kuyiga muno naawe temunnyo comment section nsaba obeereko kyotayitinga oyigamu ki era amagezi gasabye omuwa magezi ki kiteekeyawo mu comment section naye nga nyongera okubaanirizaako wano oli ku Magic Leadership Uganda YouTube channel omuweerezaawo nze Magic gwolaba ku screen yo ate nga mukwano weebalimu okubanga ogoberera weebali kubeera nga ofolowinga omupya eyakatulingako mukwano weebalimu ebalire ddala osobola okunkonerawo kagambo subscribe bw'oba olabanga channel ebibeerako oba ebikolebwako munnange bikukolera amakulu kale kakati kadaama oligambo ki mu story eno nga gwe nkuba kyeyo nkuba kyeyo ekisooka kya byonna boosi olwakuyitanga n'akubuuza ekigambo eky'Oluganda n'akubuuza kitegeeza ki mukwano ekigambo ky'abaakubuuzizza bwe kiba nga kibi at least mulimbe olwo kiba ng'ekikyakubuuza ekigambo kibi mulimbewo ekintu ekirungi nti kitegeeza kino
kubanga oluusi gwe kennyini aba yakuulyako ng'okyogera oba oluusi alumika essimyo nga mu bigambo byo gy'oyogera mwalonda ebigambo byakubuuza ggwe nga tomanyi. Oluusi gwe ayinza obutabikubuuza n'agendako ew'omunnayuganda omulala so kati Kadaama wenna buli w'obeera boosi n'akubuuza ekigambo ky'Oluganda kitegeeza ki. Bwe kiba nga kibi nkwegayiridde tomuwa miiningi ya kigambo ntuufu. Oba if not kuba ayinza ogenda nakibuuza awalala weefuule nti mu lulimi Oluwarabu tokimanyi kye kitegeeza. Bw'aba nga tamanyi lulimi Luzungu nga tamanyi Luzungu nti ononyonyola mu Luzungu anaategeera mugambe simanyi kye kitegeeza mu Luwarabu. Bw'aba nga amanyi Oluzungu muwe miiningi etwatuli nga nnungi ng'olaba nti newe kiba kibaddeko gwe kikuyisaawo tekikulya. Ekyo kye kisooka ekyokuyigamu tetuyiga. Ekyokuyigamu ekirala kyekiwa Kadaama ne w'obanga onyiize nnyo mulimu ebigambo by'otagenda kuvuma muntu. Kubanga kati wonna ogamba omwana nti olinga embwa nabo bakikozesa ye kaliba anti sinsini kaliba. Bagiyita oba kaliba oba kaliba pronunciation y'olulimi Oluwarabu. Kati ekigambo mbwa nabo bakikozesa. Ekigambo ebigambo byatula nga bwakiwudde akyogera awo ekitegeeza kutu. Nabo babivuma osanga omukulu ng'akivumya omwana. Naye ate munnange omukozi w'ovumira omwana wa boosi wo nti olinda bbiri. Bw'ogwa ku mukulu boosi nga katwerungu nga tasira zikweya kiyinza n'okukutikisa kwetokota. Mwana wani gw'omanyira n'omuyita bbiri. Mukwano so twegendereze nnyo ebigambo bye tukozesa okuvuma abantu abo. Tumanyi okuwemula abantu abo n'omuvuma ekigambo ekyobuwemu n'okivuma omwana. N'omuvuma n'omugamba agenda oli ebbizi. Tumanyi okukozesa ebigambo n'ogamba omwana wa boosi oli mbizi. Kalivulula ekigambo mbizi olisibira mu kkomera. So tugezeeko okuba nga ekiba mu busungu bwakirisirika. Oba kozesa ekigambo ng'olaba nti newaanaaba kitranslatinze tekikulya. Munnange bino tubyogere oyinza ogamba bannange oluusi kisukka naye bw'oba ng'oyagala okweprotectinga nga ggwe ng'oyagala okweprotectinga weegezeeko okukyemanyiiza. Kyemanyiize. Tubavuma naye bw'oba oyogera Kristo oba tolotoomera mulingi ekigambo tagenda kusobola kukiwulira. Katono we yabadde avumira omwana ewaka yabaddewo yekka naye ng'ate kamera ekwata amaloboozi. Bayizawe n'ekyokuyiga ekyokubiri. Yesterday nabadde njogerako n'omwana abadde nalinamu obuzibu obutali bumu. She's one of our member in Initiative Uganda. N'aŋŋamba kuba jjo yafuddewo ebikola wansi kati n'aŋŋamba bwe tuba twogera totayipinga bajja kutranslatinga message ezizino. Kola audio ne mugamba my dear. Tewali kye batasobola kutranslatinga. Audio yennyini gyenkusindikira oba gyonsindikidde. Translator zajja basobola okutranslatinga eddoboozi gy'oyogedde ne balitegeera. Ne by'otayipinga balitranslatinga. So kati gwe beerawo ng'okimanyi nti bw'oba olina audio gy'okola bw'oba obadde obageya oba obadde obavuma at least bw'omala ogisindikira omuntu n'olaba nti amaze okiwuliriza eneewo gibiriikiireyo. Naye byakuzzeemu bw'olaba nga naye abadde azizzaayo omuliro era nga naye omanyi kibeereko ng'oluusi waliwo olw'owulira nga mu butuufu waya zivuddeko n'ogendako mu banno bannange bino biriwe ebiki ne muno naza bannange embwa ezo zansama zeeteredde kitegeera. Kati audio ezo zibiriikiiremu. Omaking sure nti obeera ku safe side. Kuba abantu be mulina beekyusa buli ddakiika. Obadde wantulaba nti kati njogera ebigambo bino ng'ova wali kumwenya naye musese munyumiza n'ekiboozi. Weekyusa bw'oti okudda nga zaavuddeko dda nga tonnasekako naye tonnabeera kyaliyo. Beekyusa mu katikitiki. Ate kye basooka okubaka yo ssimu ya Kadaama. Ebintu by'okeera mu ssimu kikulu nnyo by'oyogererako ebifaananyi bye weekuba bye bakuweereza
kikulu nnyo kubanga emukyankana basobola kujjako simu naye bagikujjako bagenda gituginya ne weeneeberamu password ne weeneeberamu lock bajja kugituwala ku bazirokiina ate waba alina kompyuta ewaka teyeetaga nagamba nti agitwalire nga balugumizibwako balina ku bwongo agi unlockinga ne kompyuta so tuteekeko okuba nga twekuuma abantu abo kizibu naye osobola okigezesaako n'oba nga obeekuuma naffe twabeekuumanga naye ng'ate baatunyiiza ne wobeera awantu awalungi watya nga walungi tobulako kikunyiiza kubanga Kadaama ye muntu asaanukira ku makya nga boosi tamukubye talina ki nga gwe yasaavuddeko n'anyiiga just from nowhere nga tebamuvumye n'anyiiga kati mukwano kobeere ng'oli walungi go nga manze siyinza kukikola kubavuma lujja kutya lumu ziveeko nga tuyagala na muntu ayita linnya lyo nga n'essala ye baamukuwadde yesitadde eggulo nga baakusasudde neereyo negivaako ngeebuuza yali badde alinyigira ssala naye ate omusala twakumuwadde kiki ekigenda mu maaso kubanga naffe tutuuka ne tukoowa otuuka n'okoowa Kadaama va ku muntu wakola nga tuwummula buli omu nga buli mulimu 10 giri ku mutwe gwa muntu omu wafumba wayeza akaana kasali kino kali kampa genda olomose toyi omusajja agenze mutoyi taflashinze genda ogiflashinge omwana agenze afusefuse bwati tegamba n'okolera okuva ku muntu omukulu mpaka ku bebi asembayo nga ne bibandibadde balina okukola nga bo tebasobola kati bambi otuuka n'owulira nga olumu waya zivaako naye waya wezivaako munnange sigalamu okw'obuntu Kadaama sigalamu akw'obuntu omekinge sure nti kyokola tekigenda kukuleetera buzibu ono yadde akimanyi nti waka aliwo yekka laba ebyanvuddemu tusabe Mukama baleme kumutikka kubanga neekaala bajjadda talinayo kiriyo teri ssente talina waatandikira talina lugendo so beeba balungi bange tugezeeko okwekontrolinga kifunyiiga nkugambye Kadaama onyiiga ne baba tebakunyiigiza ne waba tewali akuvunye ne waba tewali kikunyiigiza okeera nga waya zaavuddeko naye okwekontrolinga kintu kikulu nnyo weekontrolingeko obeeko newookoma ng'osunguwadde ng'onyiize kyekyo naye nga mazima omwana ow'emyezi 6 obeera ovuma waaki kati eri nvuddeyo omwana ow'emyezi 6 obeera ovuma waaki omuwalabu wakeera kumakya n'akutikka abeera naye nga bambi bayirawe tutekamukaako olumusanyukamu naye nga abantu abalina engeri gye bamenyamu omukozi okuzaala omwana ne bamukukwasa nga gwe buli kimu ate nga munnange wabeereko omuntu ategeera nti kale obedde ali ku mwana enaku kiramutawaanya bakwate bulungi tebaagala kumanya olina okukola emirimu gyonna nga bw'oteekeddwa ogikola ate nga n'omwana olina okumulabirira tebaagala akole ki akaabeko akusanga omwana abadde yeyase omusitula kyakaaba okyamusirisa ngeri mu kufumbiro tonnayiza bintu n'akubuuza kibadde kinayiza bintu tegamba tusabe ekisa kya Katonda kuba kyewonna w'olusaba ekisa kya Katonda naye nga mujja kumalako naffe twamalako mujja kumalako bulungi nnyo mukomewo ewaka ate nga muli balamu mutandike chapita y'obulamu empya ate abamu ku mwe mugera nakumalako mukole n'erinyo mukole erinyo ng'olaba nejjodde nka terinayo w'otandikira so anyway baddalingi mwebali kubeerako nga muwuliriza abalayikize abakomentinze mwebali nnyo abateeseza mu comment section yawo mwebali nnyo nga yeddala amanya asigadde nga nze Magi omuweerezaawo ate nga nobadde ku Magi Initiative Uganda YouTube channel so weerabira nti mukwano nina ne Airbnb ako kampasengeeyo okomawo kulingana mu vacation omenyako akafo oyinza okuwummulirako mukwano obufu obwo mbulina osobola okuba nga munanga tujja netuba nga tuteesa ntandikira ku lunaku olw'olunaku olwa wiiki olw'omwezi myezi 2 okudda waggulu ekigitemize ensawo yo weyimiridde n'ebbanga lyogenda okumala mu Uganda
tuba tugyesa ne twogera kale mukama bankumire nnyo neya